Bobi Wine mu rubber style eggwanga lyonna alitalaga mpola nsonga ki nzize kubanga njikubulira kati ayinza okulabikira ku mulyango gwo era kyenkusaba gwe wanga oli mu ggwanga lya Uganda beera mwetegefu essaawa yonna bw'oba olina kafesika kyayi muteekengamu bangambye mbwe yenkuba eri mu kubanga etonnya kati teeka ngako kyayi olw'ensonga nti amasannyalaze ayinza okuba yakatuuka ne gagenda kati mu takisi ez'enjawulo nga ebifaananyi ebyo byolaba atambula okulaba nga oba oliawo message gy'atambuza ey'enkyukakyuka esigala etambula mpolampola okusinga ddala mu bakulembeze ba NUP abajjukira akatambi ke yakolera eggomba yakakasa ensi era ne information gye tufunye nti ali mu kubanga oba oliawo abakulembeze abo ab'enkizo agenda abatuukako okulaba nga ekintu kitambulira ddala yagamba nti okusobola okubanga mulamu bulungi nnyo ayina kubanga ali bweru okitegedde nnyo ebyo ebigambo byabyogera era nakakasa n'agamba nti ayina okubanga ali bweru nga message weetambulira ddala. Nyenda kusaba gwe totawana kutebwana nti asaba biki nyenda kuba nsaba for justice nyina kusabira Kyagulanyi nja kuba njogera erinnya nnyo teweetaaga kulikodinga era ojja kumpulira nga musabira obukumi yonna gyali so togamba aliyeetaaga okette nnyo totawaana nze ndi kungulu tosima totawaana kokakutu kokka ke tulinawo kali n'olwekyo ngenda kuba nsaba talina kufiira ku ttale. Let there be justice. Baba kale Katonda amukuumireyo. He has given his all. Lwaki ngenda kuba manya nsaba mbadde nno mbateekamu musajja wange nnyo musajja wange nnyo akalulu akasuula naye nga by the way nze bonna neetoolodde ba movement bakuyiba nyina mukulu wange Musuuba Stephen musajja wa movement gamba amiina era bw'obanga ebyeddala vidiyo eno ogirabye ekiro wanga ogirabye ku makya yonna gy'oli mu nsi ez'enjawulo ebyeddala omusajja ono muteekeko mu ssala zo ebyeddala Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kati bino bye bigambo byasemberayo ddala ngwe twali ebyeddala nga 15 omwezi guno gwennyini nga tanaba kubanga abula eri bannayuganda. Tukoze buli kye tusobola okukola obuntu bulamu ensimbu mazima tumanyi nti Katonda ali naffe iriza betegeeza okukola buli kimu kyonna kyonna naye tukoze ekituufu era tumanyi Katonda agenda kubeera naffe webale nnyo okuperekera banange essaawa eziddako zigenda kuba kaali naye eno nsi yammwe era nkoze kyensobola esigadde biri mikono gyammwe ekimala bagende omukulembeze tukuleka munda anko ebya Father Deus Dediti Ssekabira byongedde okuyungula ezziga bamuyita Makolo Kavuma mutunulizi wa nsonga muweemu obudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagoberezi bange mbalamusizaako nnyo mwenna nate kadde bwe kabaawo tukolayo ku vidiyo ne tuzirekayo tetumanyi kiddako nkya na luli Allahu alam Allah yasinga okumanya. Olwaleero mbadde ku TV nga ndaba amawulire ag'essaawa emu amaziga ne gannyunguka bwe ndabye Reverend Father Deus Ssekabira ow'e Masaka ng'ayungula ezziga mu kkooti. Reverend Father Deus takaabye lwakuba bamumye bbeeyi naye akaabye olw'obulumi obumuli ku mutima kyebimu gyetekwako si bituufu bwe bulumi bw'ayina. Ekyo nno kye tusiiba tubagamba
nti ekiri atabaala kyekiri anaasigadde ewaka. Reverend Father Deus Sekabira yalowoozaako ddi nti aliwambibwa n'amala emyezi 2 nga talabika oba omwezi gumu n'okusoba. Jjo ly'abalamu Mwami Museveni bwe yabadde ayogera mu bigambo bye yagambye Reverend Father Deus abadde akolagana ne Kyagulanyi Ssentamu. Kati ffenna abakolagana ne Kyagulanyi, we are victims of this government. Ekyo mukimanye. Ekyokubiri, kooti zaffe n'abagambye zakyusizza olutambi. Tezikyalimu balamuzi bannamateeka, wabula zirimu abalamuzi abazinira ku ntoli. Oli we yagambira nti asasula piano yagiragira oluyimba lweyina okukuba. Kati ekiri mu makooti, mutabani w'omukulu omulangira ayagala okuyita mu kamooli, buli gwalowooza nti ajja mulemesa, buli institution yagiyingira. Kyova olaba ba Alex Waiswa, ba Eddie Mutwe n'abalala tebaweebwa bail. Kati kituuse ne ku bannaddiini. Omulamuzi bw'abadde amma Reverend Father Deus Sekabira bail, oludda olwa gavumenti tumuyite tutya, State Anthony, agambye nti first of all bafather babakyusa. Ayogera ebyo mu Katuliki. Avumirira institution yaabwe yennyini okukyusa bafather. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. N'agamba nti n'ekirala abantu baleese tebasaanidde, nga mu bantu baleese kubaddeko Honorable Joseph Gonzaga Sewungu, ne kubaako muganda we ne munaddiini atwala ekitundu mwava. Bagambye oyo abo tebalina bisaanyizo byeyimirira father. Omusango ogumuvunaanibwa bwe yakukusa n'ayingiza ssente ezisekeeterera gavumenti. Mwami Museveni yagamba akolagana ne Lukwago. Akolagana ne President Kyagulanyi. Kati kyekisibya father. Kati gwatudde eyo ku kakamerako, ku ka TV ko, nga weeyita ow'NRM ennyo. Bwe kiba kituuse ku father n'atuuka okuyunguka ezziga, weekaabireko. Wadde nga gwe munnanga olaba oli on safe side, naye kijja kino kirya atabaala. Magye ge gaamuwamba father omulamba. Kati kinzizaayo ku gavubuka agabuyabuya ge nnalabye. Ekyo nno ekigambo mu Luganda abamulowooza kivuma, naye tekivuma, kikubuulirira. Agagambye ti Muwanga Kivumbi bamusiba abadde asusse. Towagiranga bumenyi bw'amateeka wadde buli kwoyo gw'otawagira. Amakomera ga Mwami Museveni gye musindika abantu temumanyi bwe gafaanana, mugabuuze ffe abagabaddemu. Otuuka mu makomera ge n'ogamba nti singa nfa n'envaawo. Buli lw'onaawagira obumenyi bw'amateeka nga bawayalinga abantu ku misango egitasaanidde, lujja kukya lumu. Gwayeeyita owakyama ennyo. Likwate omwana wa muganda wo, likwate omwana wa ssengaawo, likwate omwana w'abaabawo. Gw'olitegeera nti amateeka n'emisango emiwayalinge si mituufu. Oli abantu 10 bafiiridde mu maka ge nga babakubye masasi. Ate ne bamuleeta ye ne bamuvunaana nti ye mutujju. Bali abaagakuba bo bali waka waabwe balya siyaagi, bongera kusiiga ku migaati bati. G'oli awo okutteka kamera ko mu kazigo ko fuuti 8 ku 6, Muwanga Kivumbi bamusibe. Bwe baba basobola okusiba father ne basiba Muwanga, yabadda yakulembera Buganda Caucus mu parliamenti y'eggwanga. Yakulembera Buganda Caucus naye teri kiriwo kyonna. Bamutadde mabuusu ku misango emiwayalinge under this judicial system which has rotten.
omusango gwe batadde ku Muwanga Kivumbi ekitono nnyo okufuna beyiro emyezi 6 ate oyinza okumala ogisaba ne bakasuka mu high court eyo myezi 8 omulamuzi n'agamba bakuleese naye tetunnatuuka gguulira n'omala emyezi 8 gwe mwaka gumu n'emyezi 4 ng'oli luzira on trumped charges ze bateeka ku bantu. Bw'owulira nga Dr. Kizza Besigye mukyala we atwitinga n'agamba nti Dr. Besigye yavuddeyo yalemereddwa n'okujja wa mulabira bulijjo mu ofiisi ne baddira mukyala we n'agenda wali akasenge k'ekkomera lye mu kuvaayo okujja omulaba yazze yeekutte ku bisenge nga tasobola kutambula. Kyokka ng'omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Mwami Bayine yavuddeyo n'agamba mulamu bulungi just alinamu ka complication katono tumujjanjaba. Be boogerera ebitongole by'eggwanga abo abantu abatakya oba bwe baba bawogera bagumala gamba baana baabwe wakana bakyala mujjeeko TV ekintu ekyo nkyakyebuuza nti Kituma Lusoke Bayine n'abalala aboogerera ebitongole ebiri mu kutulugunya bannansi abaana baabwe balaba TV zino ne bakyala baabwe ne bagamba twafumbirwa biki bino bimongwa ki nga balaba ebisajja bye baafumbirwa nga byogera ebintu ebyantanantana bantu mmwe mweswazizza nnyo. N'olwekyo njagala okukubiriza oyo alowooza nti tekinnatuuka wuwe ojaganye osanyuke obinuke masejjere nga kituuka ku balala. Ffenna tuli victim oli ajagamba gwe nga tebakwata Allah yatannatuusa naye ffenna we are victims of this government. Omusajja walowoozaako ddi nti Father Ssekabira Deus basobola omussaako ebyo ebisango? Walowoozaako ddi nti akulira Buganda Caucus mu maka ge bagenda kuttiramu abantu 10 bamale bamutwale eruzira nti ye mukyamu? N'olwekyo obwenkanya ne bwe bubanga kugwotaagala vaayo ate mu respectinga ab'amawulire aboogera n'abalala ab'amawulire abakyasobola okwogera kubanga mugeetaaga. Ntera okigamba abakulembeze ti bw'obeera mu kifo ky'obukulembeze tekikugjaako mikwano kuba waliwo ekiseera w'otuuka nga mawulire ge gayina okwogera ku nsonga zo naye bw'oba teweeyisa bulungi gye bali. So nkoze vidiyo eno okubagamba ekirala nga tuli mu byobufuzi tusigalemu ak'obuntu kuba waliwo Oluganda olusukka ebyobufuzi, Oluganda olusukka ebyobufuzi akategedde akategeere. Tusobola okwawukana mu ndaba y'ensonga z'ebyobufuzi naye tusigazeemu kali Oluganda kintu kikulu nnyo mu bye tukola. Kintu kisobola okugwa ku muntu n'ogamba eky'omulala kakyogereko nze kansirike gwe ngendo kyogerako sijja kimwogerako. Nina mukwano gwange ntera okimugamba ti gwe tojja kukyawagana n'ono n'oli obulamu bw'ensi tojja kusobola buwangaalamu. Balooya abagenda okuyimirira mu musango gwa Honorable Muwanga Kivumbi kuliko Lord Mayor Elias Lukwago, kuliko Honorable Sseggona n'abalala ab'amaanyi Basumaani Basaalirwa. Sigamba nti NUP terina balooya naye waliwo omusango oguzitowa nga gwetaaga balooya bangi bajjoje mu ssibo bonna beegatte bonna bagatte obwongo ku musango ogwo omufumbirire omuwayalinge. Naye nga kyannaku nnyo ti gavumenti eyajja mu buyinza nga abantu bajaniriza n'essanyu ng'esse bannayuganda etandise tusasulamu bino. Abaganda we bagambira nti akabwa ke weeyolera kakuluma nteega. Bantu mmwe mutukoze bubi nnyo. Oli n'aluma amaka ga Kyagulanyi n'abuuza mukyala we gw'omunyankole lwaki wafumbirwa Omuganda. Nalabye minisita gwe tukyabanja postmortem za Honorable Nebanda Mwami Balyomunsi
ng'agamba nti Kyagulanyi teri amunoonya era ye yeenoonya yekka. Ekiro ekikeesezza leero abasirikale bakedde wuwe ku One Love Beach ne baagala n'okugulirira omusirikale nti bamuweeyo obusente bw'amulaba abakubira essimu. Kyokka oli agamba tetumunoonya aveeyo gy'ali tukwate ekiwedde. Mbasekeredde. Naye nga bannayuganda bannange tumanye ekitugatta ekinene tuleme kukuliriza obuntu obutini. Bino ebintu bye mulaba mubirabanga eby'omuzannyo naye mmwe temumanyi kiri mu makomera g'e Uganda. CDF yavuddeyo bulungi mutabani w'omukulu n'agamba baakakwata abantu 2,000 bw'ayogera 2 manya times 2. Amakomera gajjudde naye bakyayongera kupakirayo olw'okuba tebalina kisa batemu. Tebalina abagambako n'abali mu gavumenti abalina ekisa mu mitima batyo okugamba ku CDF ebintu by'okola bikyamu. Kati awo we tutuuse. Bannaddiini gye twaliddukidde baafuuka ba Dealers Council, Religious Dealers Council. Kati tulagewa. Naye kye tusigazza kwogera. Seera we kinaatuuka bwe kunaaba kufa nga Mungu kyatugeredde fabiha wa ni'ima nga Mungu atujjulula mu mbeera eyo. Naye nga ffe tusigaza ekintu kimu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Neesigamira oyo omutonzi wange ali waggulu. Teri mulala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Oyo yekka Allahu alam. Naye nga twesabire ebigenda mu maaso mu nsi yaffe. Bw'oyogera ku nsobi obagambako nti muvuma. Kwegamba batutadde mu mbeera ey'okutya ensi yonna eri mu fiya. Oli nakubira essimu n'agamba janguuko wano nkuweeyo emitwalo 10 naye tonjogera mwongereemu amaanyi. Lwaki tutuuka kweyo embeera? Mutuufu biruma naye tetulina kyakukola. Fe abamu tuba olumu tugamba oba tusirike naye ate omwogezi omu yagamba amanyi n'osirika oba wabulabe nnyo. Father Deus ebimukolwako kati teyabisuubira. Musajja wattu ayungusa amaziga. Father mulamba bagambye abamweyimirira tebasaanidde nga kuliko atwala eddiini mu kitundu waabwe baamukwatira, kuliko MP w'Ekalungu, MP aba national ne muganda we. Naye bagamba abo tebasaanidde nga n'omulamuzi akyogera mu Katoliki munne agamba Father genda ofiireyo. Kitalo, 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 kitalo.